Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katulabe munafono ye agamba atya. Eno namba sije bakuwadde jjo nakachwa. Eri awansi. Yeno gye bakuwadde. Hello? Wanji sebu. Nze bampita Mukunja wa BTFM. Wangambye nkubireko. Mwami Mukunja gye baleko. Kale mukwano. Kakati. Nze nakuwadde akapapula awo Nimrod awo eruweru. Kati nga njagala onyambe senga wange yagenda nanfunira omukazi. Kati wanfunira omukazi omwaka ogwo oguwedde. Omukazi yafumba ewange emyezi 2. Malufumba emyezi 2 omukazi nagenda okuva ewaka mbudde mu nnimiro ngenda okudwaka ng'omukazi taliiwo yagenze. Byonna ebintu yabitwala osegeera emyezi 2 ate nga twali tumaze n'okugenda ewaabwe nga tukyadde. Era ewaabwe manyiwo bulungi nengezaako okubira kuba ewaabwe nengenda wewaka wetwatwala ebintu twanjula omukazi taliiwo. Kati nembuuza yalaziwa. Kati oyagala kumanya waali? Badde njala kumanya watuufu yalagawa. Waabwe gye twagenda taliiyo oba nga biwabwe bannimba nga yali yakweka bwekwesi mmanyi bw'abanga gyali twakiri batubiza ebintu byaffe bye twaba kuba twabawa ebintu bingi omukazi namusasula ebintu bingi. Kati kimbadde aliruidawa. Kakati gwe oyagala tumumanye waali lwaki tomuleka n'agenda bugenzi? Ekyo tekisoboka. Wanje? Ekyo tekisoboka sobola kugenda bugenzi kubanga ebintu bye nawaayo ebintu byali bingi nnyo. Ekyokubiri egyo emyezi 2 gy'olaba eyamala wano ewange nali nze sirinako mpi kyenneekoledde nali sirinaba kunyumirwa wadde okubaako kyenneekolera. Tewali zonabaako okubaako kyeweekolera? Nali sirinaba wadde okubaako kyenneekolera wadde okunyumirwa myezi 2 bwe kiti. Naye musajja gwe. Yadda saagala kulimba ge mazima. Wakiri senga oba yagenda oba n'olubuto oba n'agenda nange nga mmaze okunyumirwa naye saanyumirwa tewali kyenneekolera. Kugamba nembeerawo nga mu birowoozo nga mpunze era bwe nakulaba eriwero ne ngamba Katonda yeebale. Gwe bakuyitaani? Bampita Kiriggwa Jjo. Kale onaayogerako naye? Saagala kwogerako naye. Oyagala kumanya wa waali? Njala kumanya wa waali ewatuufu kubanga ebintu byange gye nawaayo bw'abanga ddala yalina bagenda waabwe nze njagala bewaabwe banzirize ebintu byange tamanya nti ali waabwe. Beerako mukulu. Kale mwezi mulamba. Oba omutunulako obutunuzi. Hello? Hello? Jebale. Kale nawe jebale. Nyabo nze kyamaani. Tebo wawa. Ene waba Kiriggwa Jjo omwami wo? Omwami wange Kiriggwa Jjo? Kyamaani tobanga weewunze. Ate ntya? Nze nga simumanyi. Anti kakati obuzibu ebujjidde. Nze nina wano keesi. Mmeeza yange mbadde njagala ojje tugisetolinge nga tetunnajongerayo ate mu mateeka amawanvu omukono omuwanvu ogwa gavumenti. Keesi kisebeeyo. Wabba ebintu bya Kiriggwa Jjo. Nabba ebintu bya Kiriggwa Jjo. Kakati? Bintu ki? Lwaki awaayiriza bintu ki bye nabba? Ye eby'omunju yakulekawo n'obibba. Oyo omusajja mulalu. Tuyina kintu kye kyonna n'ekyo n'ekimu kye nali nzibye ewuwe. Bw'obanga tewabba kakati lwaki tokyagendayo? Kiki ekigaana okugendayo? Ngendeyo neneyo ki? Ew'omwami wo? Tonzijjukiza.
kuba buli wenzijukira mpulira nnyunguka amaziga. Kiki? Mbadde nasirika naye kati kanjogere. Omusajja oyo kye natuukako ewuwe nga ntuuka nga nkeera nga ngenda ewuwe. Bwe nagenda ewuwe era ng'omukyala ntandise njezeza ngoye bintu nfumbye emmere obudde buziba. Obudde bwe bwaziba nga twebaka. Bwe twebaka omanyi okuzuukuka ng'emmese zinnumya ebigere byonna. Ezinkekete ebigere byonna ebyo biki ebyo ebiruma abantu. Biki? Omusajja oyo waabwe balina ebiteega. Balina ebiteega. Ate bitya? Bwe bintu ki ebikuluma ebigere byonna ne bibikeketa kale katugambe nti emmese ziruma abantu ebigere. Naye olunaku era olulala lwe nasulawo emmese omuteeza nkola ki? Emmese nagenda okuzuukuka ku makya ng'emmese zinnumya abalongo bange. Abalongo abali ebuziba emmese ne zibaluma ne zibakutulako. Emmese kinyumizaako n'abaana n'abazzukulu. Munnange ekyebiteega sikimanyi naye ekyokubba ebintu kyensinga okwagala tufokasingeko. Sebo emmese ne zinnuma abalongo bange. Abalongo omanyi obudde bwe namala nga nnoonya abalongo bange. Abalongo nze ngenda kola nti nze ndina mulema kati nafuuka mulema. Maama ng'olabye. Ng'olaba nina abalongo ba bikuggu. Nze ebyo sibadde sibimanyi ebyebiteega n'abalongo. Nze gw'olaba ndi mulema. Ndi mulema w'abalongo bange. Bannange. Nze kambeere n'ennaku yange kaŋŋume n'abalongo bange ab'ebitundu. Naye siridda wa musajja oyo kisiraani. Era kaddamu wadde okunnoonya kaŋŋume kuba kati yanfuula mulema. Ndi mulema w'abalongo alina ebiteega kaddamu okummanyira dde okunsinikira ebinnyo ku ssimu yange. Kati ensobi yabasenga. Bannange. Obasenga akugamba bw'oba oyingira enamboole toyambala ate n'ekirala lwaki ayeebaka bubi? Sibitegedde. Obitesi njabbi kunnyonnyola nga tubudde ku mpewo. Kati ekiriwo kiwulira emmese abalongo tekitera kusangika. Kati kuwaswa kato. Agambye bombi. Waswa ne kato. Kati tekawazi kazali zikimate kigongo. Mukama Katonda. Nakachwa Endobeso jiwulidde. Jiwulidde naye yabiteega. Nze ku ndaba yange sirabye mu kiteega naye nze kyendowooza kiri gwajjo. Ayinza okuba yali mu mukwano nate nga yeebase kati mu kifo ebintu ye yabiruma. Tosobola kumma balongo babiri omuntu n'atazuuka n'ataddangulu kumanya eziri emmese zine ngye zifuuyiriramu. Naje bannango emmese erumisa abalongo n'otazuuka na kuzuuka. Nkugambye. Talinje mwawo. Efuuyirira. Ekigere noba yandisirima kubanga kyesigere kizigoyeza obutawulira. Naye abalongo. Nkugambye. Baba tebakyalina musaayi nga tebalina kibawulira. Alimba hagati wuno nzikigede neyaje kasuli. Mugo. Wanje. Mukwano wewe tuweleza. Nkale. Amanya jati naponyewa ne kabowa. Tuddeyo ku nnono y'abajjajjaffe omala otuuka gy'olaga. Weeteekeko akagoye ng'omuntu omukulu kubanga mmese weegendera mu balongo. Ebintu biba bitabuse. Waswa ne kato. Babeera babiri ne nakato. Babiri ne nakato. Wamma ye. Yotebeera waswa. Waswa ne kato kaakati. Omukyalo oyo mubbi. Amazima gaagalwa. Era waliwo okubuzaabuza muoko. Enze mbadde mbasaba abakyala baddeya muko obuntu tulekeraawo obuyaaye n'obubbi. N'otuuka n'okuteekako oti abalongo baabalya. Yadde ejo tinaaponye kabowa. Nkugambye. Alamwani Naaka. Wanje. Mwasize mutyeyo bannange. Bulungi. Ono mukyala kikonyoga enkambu banaye tukulikayo eruweero. Banaye twavuddeyo. Bannaye mwami Naaka. Oyo omukyala nze nabanga omuyaaye alimba ayagala twalira ebintu bya musajja. Mmese zaawe eziruma ebintu abalongo ne zibatuukako ababeera eri ewala.
zino nzibu bannanga abasimusimu asoza mukyagale kutuweereza yenze fiyo nebulenga ezo Emmese sizirabangako oyo alabika kiri gwajja Abalongo yabaluma si Emmese. naye Mukama Katonda bintu bisekerwanga akubye wa munju n'erinnya oliwira kiri gwajjo singa kyali kiggwa leero yali badde akimalira wanti agambye mwezi mulamba nga atunulako mutunule naye Mukama Katonda mukazi watudduka ekibabu ky'obiteega dduka ekibabu kiri gwajjo weetetenkanya weetereeze oyo omukyala takyaliwo newaba nze mu biteega sibeerawo. Kuli Mukunja. Esebo. Oyogala n'essoma kuba musajja DP ebweke. Naye omukazi omulamu nga muyaye nti ate bitundu ebyo Mukunja mmeka kyonaamu oti mwasuze mutamu bali kuweereza. Chairman Mukunja omusango bagukuleetedde osala omusango ogwo kati Abalongo ba munne agenda bakola ati aye kati Abalongo basigala ba bitundu oli alumizibwa bintu amanyi obudde munne bwe yamala nze mama namwe namukale chairman sala omusango musiibe bulungi tumiddeko mulamu wange Sam tulina nawe nabatala bomukatale guno gusuze kubanga kati tebitukwatagana kubanga nina okusooka okumanya nti Abalongo baabamala oba si bamale nga tozza kwebe oba babayingiza mu nnyumba oba tebabayingiza mu nnyumba. Ono yagambye mu mwezi gumu gwokka talina kyeyanyumirwamu ate gwagamba atagamba nti babire ne Nakato baabula kakati kiti anti ono yagenda okulumba okufaafagana n'omuntu ng'Abalongo Emmese zikoze eki. Take a bit from ma, buli kumacha.